Tabina nnyo namakulu. Munabijjamu yate munabijjamu bya wano ndaba si bya wano. Kati abantu tulinganga abatali bantu bawamu. Nze ninganga atategeera ndowooza. Kuba kakati omuntu twavudde ffenna awaka bulungi nnyo abaana ffenna tugenze twasazeewo ffenna tugende ku mukolo. Omukolo gutambudde bulungi, omukolo gutambudde tewaliwo yayombye na muntu. Kyokka kati tumaliriza omukolo tutuuka okuvaayo gwenna olinganga gwe baabikidde tonyega tusiibule ku bantu nti mubasiibule. Banaye tugenze baabo bambuuza mama kulisa ataaluwa nga watudde dda mu mmotoka. Abantu ba family yaffe ba mikwano tetusobodde na basiibula. Bambuuza wa mama kulisa omukoze eki? Mama kulisa siina kye naamukoze. Kati okunswazaswaza okwo nze kyova olaba saagala nnyo genda naawe ku mikolo. Kati katono nnyo kakunyiiza naye ate n'otugubala. Nange mboneredde sikyaddamu. Neevuma ekyakuŋŋambisa tugende ffenna ku mikolo. Singa nagenda n'abaana bange lumu kyandisinze. Naye kati gwe omuntu omukulu n'otuuka eyo n'onfuukira ekizibu. Era abaana ba mugaso okusinga omuntu omukulu. Kisingako okusinga ebyo byonna by'oyogera gw'obireese. Twavuddewo nga twayombyeko. Tetunnayombako. Tugenze tutambudde bulungi ku mukolo. Mu kusooka wonna we twatuukidde buli omu yakwaniriza baatusanyukidde ng'obabuuza. Tusanyusa balaba nti kale bannange mama kulisi. Kyokka omukolo gutuuse okuggwa tuvaayo mama kulisi afuuse mama kulisi. Aluwa bane mama kulisi mugenze mangu ng'olwo guntamye nange. Ngamba si mangu naye nyinako pulogulaamu endala gye ŋŋendako. Nvudde mu bannange nneme kubalabikira bubi kubanga onfuukidde ekitalago. Ye mama kulisi aluwa tusiibuleko nga tolabika. Ntuuse mu mmotoka tujje nkubuuze wange kiki wenna weekabye. Kati buzibu ki? Munnange ate kati njogera ekyebyama biri waka wano bikukuta bukukusi. Nange ebyange osanga kiba kyansonga n'embisirikira nga tebirina makulu. Kati kyama ki ekikukuta? Ekisiibako n'ensirika nga nawe bw'osirika. Nawe obeera n'ebibyo n'osirika n'otaŋŋamba. Kati kiki kyenkoze naawe? Tewali kyokoze mukama wange era okoze omuntu ow'obuvunaanyizibwa kyalina okukola n'asirika. Bw'ona ennyula onooyogera kati sijja kaayana naawe. Nga toyogera gwe ng'okola ebintu n'otayogera. Kiki kyenkoze kyesoogedde? Lwaki oba toŋŋamba? Kiki musango ki? Ky'omanyi ky'otaŋŋamba? Kikiruwa? Talina kipya ky'owulidde ku mukolo nga nze mbadde sikimanyi. Ekiruwa? Tekiriiwo ku ggwe. Kati kimbuulire. Kiki? Bwe tubadde tweyanjula talinawo kipya ky'owulidde. Nga buli omu yeeyanjula nga famire. Tewali. Tewali ky'owulidde. Siyina kyempulidde. Naye bannange onsiriwaza. Kunjoga butono bumpi bwe bunjoza nenga okunjoga bwekyo nenga nakola ki okunjoga okufuuka kwetu. Kiruwa? Oyinza otya okuzaala abaana b'ebbali n'ondeetera mu maka gange n'endera n'enjola mwaka gumu 2 3 4 tuli mu myaka 4 njola nga nze manyi nnyina mukozi. Mama kulisi omwana yaluwa gw'oyogera baana kibogamba benazaala era nga bagamba nti asirise teyejjusa oba singa nsirise kubanga ate okunnimba ate ko kunkuulirako ddala waye owulidde era mwana nga yeeyita linnyayo yasemwogerere ffenna tweyanjudde nze mukyala semwogerere Julieti neyeyanjira muwala wange omukulu nayogera ne mutabani wange omukulu nze Ivan semwogerere nze Mirinda semwogerere nze Belinda semwogerere n'omumbejja naye nayogera nze Asifa semwogerere. Omumbejja tolina kyowulidde tolina kyowulidde wa kisesa osanyuse kubanga nkitegedde bannange osanyuse kubanga nkitegedde oyo omwana si mukozi waffe wano kati ate yafuuka ddi omwana wange nedda mama kulisi oyo omwana si mukozi waffe wano kyembadde mmanyi kati ate yafuuka ddi omwana wange bwabadde yeyanjira obadde tomuwulira oyagala kunsiriwaza oyo omwana mukulu ayinza kuva mu bbanga naye ayita erinnya lyo bwe wali omuleeta wano waŋŋamba yaani lwaki watuuse mu bantu n'amanya nti nafamire nannaweeri lwaki lye waŋŋamba talyogedde n'ayogeramu eriryo kyogereko naye kati ate ekyo kikunyiiza ki famire ffenna nyimiridde okwogera
nze kyali simwogerere mukyala wange nawe noyogera Juliet simwogerere Melissa simwogerere Ivan simwogerere naye nayogera erya simwogerere akoze ensobiki wangisebo bana siwa famire yaffe gwa muzaala nedda ate na muzaala ddi omwana tukuze ffenna yatandika okutukolera ng'alina emyaka 17 n'atandika otukolera myaka 22 akyakolera wano waffe egyo emyaka 5 miramba kati twamutwalanga muganda waffe mwana waffe street yo 999 bwe nabeera wano nawezaawo omwaka ng'efuuka semwogerere wange kakati abagenya abanaakyala bwe banaasulawo ebiro 2 nga bafuuka basemwogerere abaana bali ndowooza ne muddamu ogenda musaamu bali abaana be bamuyita baba neerabidde nga omusaamu lwaki akuyita maama n'oyitaba wangisebo bwakuyita maama toyitaba wano bwakuyita kyanga kitegeeza gw'omuzaala kakati ekitegeeza gw'omuzaala kakati agenda okuyita maama gw'omuzaala kati bwafuuse semwogereza n'ekibanja ogenda musaamu kimuggyako ki okubeera gweyita semwogerere kimuggyako ki nze kinzi bali abaana tebamuyita baaba bani be bamuyita baaba abafuuse omwana wange abafuuse semwogerere siwa famire yaffe kati siwa famire yaffe okweyita semwogerere kimuggyako ki eyiga akwatemu ebibyave wano nga lwaki oba ogenda temujjatuma